Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibrahim Kasage manyagange omulungi tulaba embeera gye tulimu ya Kinyikagobe, embeera mbi nnyo mu ggwanga Uganda ne wabweru w'eggwanga Uganda. Wondabira wano nga tuli wano ku kyambuka ekibuli ku masigidi era nga nkugamba nti embeera gye tulimu mbi nnyo. Abasiraamu tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tusaba Allah eyatonda eggulu n'ensi asonyiwe Sheikh Nuhu Batte ebyamusobako byonna ng'akyali mulamu mu nsi muno era nga wotulabira wano ngenda kubanga nkwambusa twambuke ku muzikiti olabe embeera eriyo ey'okusabira omwoyo gw'omugenzi oba okusalira omwoyo gw'omugenzi. Nkutegeeza nti tuteebwamu ssente aba AXA Tech Solutions abasangibwa UK London nga bano batuusa CCTV cameras at the same time nga bakola maintenance ate nga kwotadde ne service okuzinstallinga. Aba AXA Tech Solutions enamba yawe y'essimu eyitawo wansawo sina kindi osobola banoonyako ekatwe ku kizimbe kimanyiddwa nga Sapoba Building ne UK nja kubanga nkuwa address yaabwe. Tuteebwamu ssente Steel Company emanyiddwa nga Sun Cargo Shipping Company sangibwa ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza GF07 nga bano basaabaze mali okuva China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Weekwate Sun Cargo omusuubuzi awangalira Uganda n'awangalira China. At the same time nkujjukiza nti gwalina kyotunda nakola olina okukola ekintu kiri kimu kwekwata ku company emanyiddwa nga Sozo Property Consultants gye basangibwa ekirekawo Kamuli Road nga bano bagula ebyawaka office saloon restaurant n'ebikozeeko ebiri mu good Uganda n'eddiini y'Obusiraamu n'Obuganda okutwaliza wamu. Tuviiriddwako omwami abadde ow'amaanyi ennyo, omwami abeereddewo Obusiraamu, omwami abadde teyeerya ntama, omwami abadde kwegamba ng'ayimirira ku kigambo kye, omwami gw'obadde tosobola kukwenya, tabadde moved by money, tabadde moved by ebyensi, tabadde moved by obuyinza oba office gy'abaddemu, wabula ng'abadde anywerera ku mazima ng'anywerera ku kigambo kye. Omusajja Sheikh Nuhu Batte Muzata nga kati tali mu bulamu bw'ensi eno, kyannaku nnyo okusalira kw'amaanyi. Wano wembuliza bannayuganda abatulaba across the whole world yonna gy'osinzira okubanga otulaba nti bw'obanga ovudde mu bulamu bw'ensi eno bali kwogerako ki, bali kujjukirako ki, oli bawanjawulo ki ku abo b'oli boolese mu nsi. So twetereeze obudde nga tebunnagenda. Kansoke nkutwale mbeera ogirabe eriyo, tovaawo katini nnyo katweyongereyo. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين تقامن سنغت واتتسوبيا الله يالي ودى تجيو ناليتا بانتو أولالا فيخطئون نبابيرانغا بكولين سوبي نبين نجزا الله نابيرانغا أبسنوا. Ekituleesa wano tekyetaaga kwogerera nnyo. Nabbi yagamba nti kafa bil mauti waidha. Kino ekyokufa ekituleese kitumala okubanga kyakwebuulirira. N'agamba nti waman lam yattaidhu bil mauti fala waidha lahu. Omuntu bw'oteebuulira na kufa kuno kwe tuzzeeko olwaleero kiki kye bagenda okugamba ate owulire. Tubadde wano olukuŋŋaana lwetusembyeyo okubeera nga tuli wano mu bungi bwe tuti nga tugamba nti khairihi wa sharrihi, kizze kirungi kizze kibi kikaawu nga kino bwe kiri, ffenna tugamba nti minallah, tegina gye kyavudde, tewali yasse sheekhe okuggyako Allah jalla jalaaluhu yagenza okutunulatunulamu ng'ennaku ze yamuwa okuwangaala ku nsi ziweddeyo. N'amugamba nti Nuhu Muzata Batte n'omukwana abantu gwe bakulina. Tugamba nti singa twali tetusobya Allah yaali badde atugjawo n'aleeta abantu abalala fayakhtauna ne babeera nga bakola ensobi ne beenenyeza Allah n'abeera nga abasonyiwa. Ekituleesa wano tekyetaaga kwogerera nnyo. Nabbi yagamba nti kafa bil mauti waidha. Kino ekyokufa ekituleese kitumala okubanga kyakwebuulirira.
nti waman lam yattaidhu bilmauti fala waidha lahu, omuntu bw'oteebuulira na kufa kuno kwe tuzzeeko olwaleero kiki kye bagenda okugamba ate owulire. Tubadde wano olukuŋŋaana lwetusembyeyo okubeera nga tuli wano mu bungi bwe tuti okufa, yatuwandiikako okufa oba yatulalikako okufa, wabula tuzze okutuukiriza ekkatala lya Katonda lyateekako eryokugamba nti kullu nafsin dhaikatul maut, buli kintu kyonna ekirina omwoyo kigenda kukombezebwa kufa. Seeka talina musango gwamenye, seeka talina tteeka lyamenye, wabula atuukiriza etteeka Allah jalla jalaaluhu lyagamba owekitiibwa Nabbi Muhammadi, n'amugamba nti wama ja'alna libashari min qablika alkhuld, Muhammadi tewali kitonde kyonna kye twateekako emabega nga tonnajja tikyakubeera ku nsi kuno. Naye afa in mitta, Muhammadi gwe bw'oba ofudde afahumul khalidun, ate abo be bagenda okusigalayo bamuzaale nga buli muntu atulika n'akaaba. Ne Uthmani omwana amugamba nti yudhkaru aljanna wa kullu ma fiha, boogera ejjana na byonna ebirimu, wala tabki notabako kyokyukako. Wa yudhkaru naari wa kullu ma fiha, ne boogera n'omuliro ne tabbu yonna egulimu, wala tabki notabako kyokyukako. Lwaki beboogera kabuli tabki okaaba? Uthmani n'agamba omwana we Hanim, n'amugamba nti mwana wange ekinkaabya, samitu rasulallah, nawulira omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ng'ali Madina wanaagogera ebigambo binagamba nti alkaburi, kabuli ezo ze mulaba mukadde waffe mwagenda olwaleero, awwal manzil min manazili al-akhira, kyekifo ekisooka mu bifo by'omuntu olugendo oluwanvu lwakwata olumusinkanya mukama we Allah. Wa akhiru manzil min manazili dunya, era kyekifo ekisembayo mu bifo by'omuntu ku lugendo olwa luno olw'oku nsi lwabaddeko. Maliriza okusomesa awamu n'okwogera ku lw'abamuzaata and others. Era mu budde buno ssebo, mu ngeri gyenkulembeza okwetonda kwange gy'oli n'eri abakungubazi abalala bonna, tisisobola kwetantala kulaba buli muntu asembedde wano, wabula buli azze ku lwa sheekhe oyaniriziddwa, ne bwe tunaaba tetukoonyeeko tusaba Katonda liiso ddene akulabe era asiime ate era akusasule musera. Ssebo mukadde waffe Embuga, edduwa efundikiddwa n'okusoma kwa Supreme Mufti, era asomye n'asoma, era mu kiseera ekyo n'okwoza ku mmunye kubadde kasozi kano nga kuvudde ku ye yennyini. Abantu balemeddwa okugumiikiriza, naye bw'atendewaliddwa n'akulukusa amaziga. Mu ngeri eno tusaasira buli yenna ayina ennyiike ku lw'okufiirwa kuno, ate ne tusaba nti tukusseemu ekitiibwa ng'engeri esinga kwe kugoberera program insha Allahu taala. Mu budde buno ku programu yange kuliko omwogezi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anaffe kitalo nnyo, alhamdulillah rabbil alamin. Mungu bw'atyo batugeredde ebintu bya mukadde waffe bingi, naye tujja kusobola kubigira ki, naye mwenna buli ali wano mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era nze kindeese wano kubeebaza, mwebale nnyo kuba omuntu ali wano ate tokkiriza nti ekigogwa gye bali, kyokka ng'ate ne kawempe bagize ki, basigadde mwebale nnyo okulaga omukwano ogw'engeri ng'eyo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mukadde waffe Mungu alina engeri gyamututtemu y'amangu nnyo, ne ffenna tukkiriza. Alhamdulillahi rabbil alamin. Twagezezzaako okugira kino okugira kiri, byonna ne bigira ki, ne bigaana. Mukama Katonda bw'atyo bwe yagize eki, naye nga twebaza, mwebala okutuwa buli kimu na buli kimu kyonna kye mukoze, era nammwe Mukama Katonda abawe ebirungi ku lunaku lwammwe. Nsaba kati kino ate nebaza nnyo gavumenti yaffe, etukoledde omulimu mulungi nnyo,
byonna okuviira ddala eri mu ddwaliro n'awakanga mukadde waffe mbadde muwulira bw'ayogera bagezezzaako okugira ki muziika. Ekyo tukyebaza nnyo, yeebale nnyo, yeebale ddala naddala omukulu w'eggwanga lino. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ebisingawo ansabe munnange ono gwe tuli naye abeeko kyagira ki. Wasalaamu ala ashrafil mursalin. Nja kusaba muganda waffe Musa Buwembo ojjo emirire naffe, mutabani waffe Shafi Musa Kakembo ojjo emirire naffe, ne mutabani waffe Shafi jangu oyimirire naffe. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ndi wano ne munnange naye bannange bano abafamire nga bwe mulaba bano ne bannyinaffe gye bali eyo n'abaana baffe. Twebaza Allah eyatuwa Sheikh Nuh Muzata, era twebaza Allah amuyise n'amutwala. Sheikh Muzata abadde ye mukulu mu family. Sheikh Muzata abadde mpaji luwaga mu family, era tufiiriddwa nnyo, naye tukkiriza nti Allah yagaba, era Allah kyasazeewo tosobola kukikyusa era tosobola kukiddamu. Ffe ng'abafamile twebaza nnyo bonna abakoze ekisoboka ku Sheikh. Sheikh yalwala era talwalidde ebbanga ddene, naye obulwadde bwamutawaanya n'abeera mu bulumi, ne tumuddusa mu ddwaliro. Abadde n'obulwadde bwe obwa sukaali n'obulwadde bwe obwa pressure, naye yagonda n'atandika okulumizibwa mu nnyingo n'abeera nga takyalina n'amaanyi. Abasawo bakoze kyonna ekisoboka, era tumubaddeko nga n'omusawo abadde akulira okujjanjaba Sheikh ye Dr. Bagonza Mwayekike. Tutudde enkiiko ez'enjawulo ku bulwadde bwa Sheikh okulaba tukoze tutya, naye kyonna ekisoboka kikoleddwa, ng'era kikolebwa mu kukkaanya n'okukkiriziganya. Tumuwe ku ddagala lino, tumukyusize ku kino, tukole bwe kiti. Era twebaza nnyo ng'oggyeko abasawo ababadde bali mu IHK, tubadde n'abasawo abalala abava wonna, ng'era bajja okwetegereza, okutunuulira n'okulaba entambuza n'enzijanjaba gye tumujjanjabamu, era ne babeera bamativu. Twebaza nnyo Dr. Kadunabi tubadde tuli naye, Dr. Brian ne baganda baffe abalala bonna betubadde tukwatagana nabo, naye Allah ekyo kyeyasazeewo. Twebaza nnyo mukadde waffe jjajja w'abasiraamu Alhaji Dr. Kasim Nakibinga Embuga, abadde naffe okuva Sheikh lwe yalwala okutuuka essaawa eyakaakati, era tubadde
tusala naye amagezi okutetenkanya n'okulaba kiki ekikolebwa nakiki ekyetaagisa. Twebaza Mulangira Khalifan, twebaza Supreme Mufti ne office eya Supreme Mufti yonna olw'embeera gye tuyiseemu nabo nga tulwana okutaasa obulamu bwa Sheikh, naye Allah ekyo kye yasazeewo. Sheikh Muzaata abadde mugazi nnyo nnyo nnyo, era abamashekhe bangi abagenda abamuleka ng'omukuza. Family nyingi nnyo zabaddemu ng'omukuza. Abadde omuntu afaayo, omuntu ayagaliza, omuntu atasuulirira, era nga bwe babategeezezza emirimu gye ogusinga obukulu abadde akola mu ofiisi ya Allah, era nga akyeyagaliramu, akyenyumirizaamu. Alwaniridde embeera y'okulaakulanya obusiraamu mu lwatu ne mu kyama. Enkola gy'abadde akolamu, babadde alaba, babadde asinkana, babadde ateesa nabo, nga ekigendererwa kyonna kutaasa nakulaakulanya ddiini ya Allah. Baganda bange, kyannaku nnyo okubeera nti tufiiridde omuntu ng'ono. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba khairu nnas anfa'uhum linnas, omuntu ow'omugaso asinga omugaso yoyo asinga emigaso eri abantu. Naye Sheikh Muzaata abadde wa mugaso nnyo eri umma eno. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala Katonda afuule entaana ye rawda min riyadil janna. Baganda bange, twebaza gavumenti etuwadde amabugo aga miliyoni 20 ku lw'okuziika ku lw'omukolo guno, era n'alisabye Sheikh Diskadi wa Arua yaliyimiriddeko kubanga yazze ne ttiimu naye abeere ng'agiraga mu maaso gano agaba. Bismillahirrahmanirrahim. Jajjaffe Mbuga, Supreme Mufti, omukulu w'abamasheke mu Uganda yonna, ate President General wa Juma ne Zupuli, kade waffe Sheikh Khalifan Lukanga, abakulembeze okuva mu gavumenti eya wakati n'abakulembeze abavudde Mengo, Bwakabaka bwa Buganda n'abakungubazi mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamange Mbuga, Supreme Mufti, sinnasoma bubaka bwa Katikkiro, nsaba nsooka entuuse salamu ya First Deputy Katikkiro yenga omuntu Professor Twakawaase yali badde wano ye kennyini, naye amawulire gano gamusanze ng'ali wala nnyo ne Kampala nga tekitasobola kujja mu biseera. Kamange Mbuga natumiddwa Katikkiro okuyimirira mu ngatto ze, ensaba Allah subhanahu wa ta'ala nsobozese kumalako okusoma obubaka buno. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku lulwe n'ab'omu maka ge n'Obwakabaka bwa Buganda atuusa okusaasira kwe n'okukubagiza kwe eri Jjajjaffe Mbuga, eri Supreme Mufti, eri ab'ennyumba ya Sheikh Muzaata, eri abasiraamu bonna mu Uganda olw'okuviibwako munnaffe
Sheikh Nuh Muzata batte. Sheikh Nuh Muzata anajjukirwanga omusomesa ow'ettendo, omulwanirizi w'eddembe n'obwenkanya, era abadde ayogera akaati. Sheikh Nuh Muzata abadde muwagizi era ayagala nnyo ekika kye ekyenjovu, era n'obwakabaka n'eggwanga lye Buganda byakoleredde ennyo mu bulamu bwe. Alaajanidde omutonzi amulamuza ekisa ku ebyo ebyamusobako, ate ne byeyakola obulungi amusasule mu ssera. Yongedde kulaajanira liiso ddene abantu ba Sheikh Nuh Muzata bonna babadde akwatibwako ne banne babadde akulembera nabo Obuyisiraamu, abasibe ekimyu mu kiseera kino ekizibu. Assaako omukono Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jajja ffe Mbuga, mukadde waffe Supreme Mufti n'abakulembeze bonna ab'Obusiraamu, bakulembeze bannange mwenna bamemba ba Parliament ne mu bifo ebyenjawulo, bakungubazi bannaffe mwenna bwe tuli wano leero Kasozi Kibuli, n'abo abatulaba okwetolola ensi yonna, kitalo nnyo kitalo ddala ekya mukadde waffe Sheikh Nuh Muzata. Mukadde wange Mbuga, nzikiriza nkukubagize akensuso olwa musajjawo atabadde wa bulijjo. Amawulire gantuseeko lunaku lwajjo nga ndi kapicholwa, naye nange mbutuufu naweddemu amaanyi, era newankubadde bampadde eddakiika 3 zonna, nsaba Mukama nyambe funa amaanyi wadde agoogerera eddakiika ennamba. Banange kitalo nnyo kitalo ddala ekya Sheikh Muzata. Obusiraamu bufiiriddwa, Uganda efiiriddwa, Obuganda bufiiriddwa, ekika ky'enjovu kifiiriddwa, naye nange ng'omuntu nfiiriddwa nnyo nnyo nnyo. Nze ng'omuntu Sheikh Muzata abadde personal, Sheikh Muzata abadde anjagala nnyo, ate si kunjagala kuno okwokumbi biyita, naye Sheikh Muzata abadde ne kye bayita tough love, nga be bakadde baffe naddala ffe abatalina bakitaffe be twasigaza abatukeepinga mu order, nga ne bw'aba akwagala nnyo bw'obanga ava ku mulamwa ayanguwa mangu n'alya mu ntama, era y'omunze ku bantu be mbadde nsinga okutya okunyiiza, ate ekyo mu ngeri emu oba endala ne kinkeepinga in order. Sheikh Muzata zinali namulaba dda, era yanzijukira luvannyuma n'amanya tinze kavubuka akamu ku baana bangi be yakuza ku Biraali ke bayitanga Swaibu, newankubadde nga saali musiraamu. Naye ate twayongera okubeera close lwe tusinkana mu kuziika kojjange eyali sipiika wa Buganda omukadde Kaddo Serunkuuma, kwe kumanya nti abamuzaala bandiga nange abanzaala bandiga, so ne kivaawo nti siri just mwana w'Abasiraamu, naye nze naye nga tuli baana abazaalibwa ab'endiga.
So Sheikh Muzata nze okufaananako n'abantu abalala bangi naddala abavubuka tubadde tumwenyumirizaamu nnyo. Sheikh Muzata abadde musomesa nga tasomesa basiraamu bokka wabula nga asomesa bannayuganda bonna. Sheikh Muzata ku saidi yange abadde ampa a sense of security era simanyi bwe nyinza kuno ayina okukomba ku mpeke y'okufa buli omu malayika eyo gye bayita alumauti eyina omunona. Kale nno tolitabatiisatiisanga, olitabakolangako effujjo, olitabagambanga nti agenda batta. Tewali yatonda muntu, tewali ayina buyinza okujjako oyo Allah subhanahu wa ta'ala. Neyanza nnyo okumpuliriza, neyanza nnyo omukisa gwenfunye okwogerako nammwe baganda bange. Nyongera okubakubagiza abasiraamu n'abatali basiraamu, abato n'abakulu, abo bonna ababadde nga bawuliriza Sheikh Muzata nga bayiga mu byatusomesa. Sheikh Muzata awumudde naye olugendo lwe bwe lukomye nsaba ffenna olwaffe bwe luba lutandikira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, omulungi atulaba nyongera okutegeeza nti tutebwamu ssente aba AXA Tech Solutions. AXA Tech Solutions nga bano bakafulu b'okutuusa CCTV cameras, bakafulu b'okuinstallinga CCTV, bakafulu b'okuconfiguringa cameras, ate nga bakafulu b'okukola service ne maintenance ya CCTV cameras. Bano basangibwa UK London, at the same time ate nga balina offices zaawo Katwe kizimbe kimanyiddwa nga Sapoba Building. Wekwate AXA Tech Solutions ayagala CCTV cameras n'okola service oba maintenance. Ate nga nyongera okutegeeza nti gwe ayina ky'otunda kwate company eriemu emanyiddwa nga Sozo Properties UG abasangibwa Kireka muliro meters 15 zokka bagula buli kikozeeko nga kiri mu good condition, omuli ettaka, motoka, pikipiki n'ebigwa mu kkoweryo. Ate nga era still omusuubuzi awangalire China n'awangalire Uganda, nkugamba company emu gy'olina okwekwata emanyiddwa nga Suncargo Shipping Company. aba Suncargo basangibwa ku Arua Park ekizimbe Fortune Plaza F07 nga bano bajja kusaabaliza emaali kawerete etuuke bulungi Mombasa mu nnaku 18. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, سيبو جاجة فري, سيبو سبري مفتي ندفيوتي, سكرتاري جنرال, abakulu matwale, district kazi, bannange n'abakulu abalala mwenna mu biti byabamwe, abaami n'abakyala, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngenda okutandika ebigambo byange wano, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kino njagala nkikole nti bw'owulira ggwe yenna azze wano okujja okukungubaga olw'okufa kw'omusajja omuzira tubadde twamuyita abamu Saifullah, nga tuzze okumukungubagira lwokubanga yatuvudde ku maaso. Bw'owulira nga ekigambo tahalili gwe akireeta omuyita mukafiiri, nkusaba olwaleero gwe kyoyogera oba tokireeta naye asigadde nga omuntu akireeta tomuyita mukafiiri, ndagala okisome. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Kyannaku nnyo abasinga mukigamba nti akireeta abamukafiiri. Bw'obanga togira yongerako ku ddoboozi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la mashhuda illallah, la illallah. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة yakola okufa, yasooka kigambo okufa kubanga twava mu bufu tulyoka tulamuka. Kiyasooka ng'ayogera khalaqa almauta walhayata, kufa kwe yasooka okukola n'alyoka azzaako obulamu. Awo wawanvu ng'ojja kunoonyaawo otya okuba nga ate okufa kwe kwasooka. Naye ngakigendera mu nsonga eyo liyabuluwakum, Mungu alyoka atugezese nze naawe, ayyukum ahsanu amala, anasinga okukola obulungi. Okukola ebingi si yensonga, naye ategeeza akola obulungi. Era Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba mu surati al-Kahf, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Tetusobola kubeera nga tulyazaamaanya oba okubuzaawo empeera z'omuntu oyo akola obulungi. N'olw'ensonga eyo omuddu wa Allah Hamza mugumuyita Muzaata bin Nuh, mutabani wa Nuhu Muzaata, Mungu amusaasire kubanga byakoze. Mungu amusasulemu ebirungi bingi, ebirungi byakoze. Wano mulinnya wano wendi kati Nuhu Muzaata mulinako embeera nga ziizo. Kisooka Nuhu Muzaata abadde ku kakiiko management ya Juma ne Zukuuli, era abadde muzukuuli ddala. Era mu kubeera baatyo abamu omutoze mumulabidde bamashekh batutekidde ebiseera ebyo. Muzaata abadde musomesa, y'omu ku balina lesoni gy'abadde asomesa mu darasa y'abamashekh. N'olwekyo ate bamaze n'emirimu gy'akoledde akasozi kano okubeera owa daawa, amakulu nga yoyo ayigiriza abantu banaabayita okubeera nga abategeeza bakola obulungi n'okwogera obulungi n'okweyisa obulungi. Akikoze, Mungu amusasulemu birungi byereere. N'olwekyo tufiiriddwa omwana Adamu. Bwe tumaze ensonga eyo tubadde tumweyazika mu lukiiko lw'abamashekh abakulu. Tubadde tuba naye nga twamweyazika kubanga yali tannatuuka, era tabadde tannatuuka mu myaka egy'abantu abo bye twetaaga oba betukulira bwe tukolagana nabo, naye tubadde naye. Kyannaku nnyo, seera wano nali wano mulundi oguwedde, naye mubaleemu ennaku musiraba biziri nti omwezi guli gumu gwokka oba guyiseemu olunaku lumu babbe okuva ku Sheikh Anas Kalisa. Kaakati lunaku luyiseewo lumu lwokka okumala omwezi. Naye ffenna tuwala tekimanyi nti ennaku 40 omuntu nga tannafa abeera nga ye awandiikibwa dda mu ggulu nti oyo ye mufu. Otambula ku nsi kuno n'olya n'onywa nga bo bamalayika bakusiibula dda ti gwe bagenda okutunulako nga gwe oli mufu. Mu nnaku 40 ago bitugamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ti buli mwana Adamu ku nsi Mungu gwe yatonda olina erinnya lyo ku muti oguyitibwa Sidratul Muntaha, kwolina ekikoola okuli erinnya lyo, okuwandiikibwa obuwangaazi bwo, n'emmere yo gy'olidde mu nsi, ne byonna n'omukka gw'ossa n'ebirala byonna biri ku muti ogwo, era ekikoola ekyo. Kati ennaku bwe zituuka zino ze nkugambye 4 zitandikira mu kutandika ekibadde ekya kiragala ne kigenda nga kikyuka mpola, ne kigenda kifuuka ekya kyenvu, bwe kiva mu kyenvu ne kigenda kifuuka ekimyufu, bwe kiva omwo nga kitandika kukala. Okukala okwo
n'okubeera mu langi ey'obuka okubeera kikaze abo olunaku gakati muzaata luyafudde n'essaawa we yafiiridde bamalayika abakola ku ebyo byonna katonda byadde byamukolera kwe batunula bagenda okulaba nga akakoola ako kagudde oba ekikoola ekyo kigudde halas tewali kiddawo okujjako okubeera nga bakubika bubisi tugwe munnaffe ebibyo biwedde. N'olwekyo ennakwana ago gategeere nti bwe twali wano ku mugenzi dakita ennaku zaali zikyali emabega yeeyono ngaezize yayingira dde ate mu bafu kubanga ana ate ono lwagize yagawezezza ggulu. Bannange ekyo nkireese lwaki muntu yenna buli wooli wegendereza okimanye ekyo kimu ku byama bya Allah byatukweka nze naawe n'omulala tewali amanyi ekiseera kyojja kufiira nawe wennyini oli awo wootudde tomanyi naye njagala nkutegeeze lwaki obeera musanyufu nnyo olwokubanga munno afudde gw'omanyi osigazaayo ennaku mmeka kusigazaayo ennaku mmeka ate naawe omugoberere kubanga okwagala n'obuteegana buli mwalaga mu Katonda gwe yatonda ku nsi kuno yatutonda nga buli muntu alina omulimu gwe gwe yamuwa okukola ku nsi kuno kyekitufuula okubeera abasigira ba Mukama Katonda ku nsi twabeerawo tubeere tusobole okuyimirizaawo ensi eno era Katonda ajagala ebeere okutuusa yeerwali gijjawo. Naye Mukama wange muganda wange mwannyinaze mukulu yani omanyi olw'emirimu gye yakulagira okukola lwe ginaggwa olugimalako beppa ng'ekyakutonza kiwedde nga gw'otambula kati bobeera ng'olunaku naawe tolumanyi ate nga naawe otya bw'osanyukira munno okubeera nti oyo tumuwonye oyo afudde ebyo ebyo bikomyawo gwe ebyo tokimanyi nti nabyo bijja kukoma. Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahi alqa'il inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna almasir. Wa qala azza min qa'il wama tadri nafsu madha taksibu gada wama tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut inna allaha alimun khabir. Sadaka Allahu al-azim. Kadde waffe embuga omulangira Dr. Haj Kasim Nakibinge Kakungulu ssentebe w'abamashekhe mu Uganda Sheikh Muhammad Abdul Nur Lunanuba Kawoya, bamashekhe abakulu mu ggwanga mu biti byammwe ebyenjawulo, bakadhi okuva mu bitundu by'eggwanga abasobodde okubeerawo, bakadde baffe abakulu b'amatwale, baimaamu, bammemba mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo, bamaama baffe bannyinaffe, akiikiridde Katikkiro wa Buganda, abafuzi ba gavumenti eyo wakati, abafuzi ba gavumenti ya Kabaka, abagenyi ba Sheikh Nuhu Muzaata batte batasobola kwaniriza mu biti byammwe ebyenjawulo, bammemba b'olukiiko lwa Supreme Mufti olubadde lukola ne Sheikh Muzaata mu biti byammwe, bannakyewa b'obusiraamu, kansooke mbalamuse n'ekiramuso eky'emirembe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okusooka ku lw'abasiraamu ba Uganda, kantwale omukisa guno okubategeeza nti Sheikh Nuhu Muzaata batte yafudde. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. N'okusaasira
bamashekhe abakulu bamemba ba hayatul kibari al ulama olw'okuviibwako mukadde waffe, muganda waffe, mukwano gwaffe, omuweereza omulungi Sheikh Nuhu Muzata Batte. Mbuga tukubagiza nnyo era ntukusaasira nnyo mu bbanga ettono lino nga Supreme Mufti bwe ntunuulira abantu abagenze Mungu batutte mu kiseera kino kaakati bajjulidde ddala 20 bamashekhe abakulu bemmanyiko. Mu kiseera we tubadde tubeetaagira Allah waabatwalidde. Tujja kusiima okugera kwa Allah kubanga ekirungi n'ekibi byonna biva gy'ali. Ye yatuwa Sheikh Muzata era tumwebaza Allah olw'obulamu bwe yawa Sheikh Muzata ate n'amusobozesa okukola byonna by'akoze. Sheikh Muzata abadde musajja mukozi mulungi. Sheikh Muzata abadde musajja munnaddiini ayagala eddiini ye, alumu eddiini ye. Sheikh Muzata eddiini ye badde muluma. Sheikh Muzata abadde musajja wa mazima, amazima ng'agoogera newankubadde gakaawa. Muzata abadde musajja wa mazima. Sheikh Muzata abadde musajja mwesigwa, abadde mwesigwa Sheikh Muzata. Sheikh Muzata abadde musajja mubuulize. Sheikh Muzata abadde musajja mulungamya. Sheikh Muzata abadde musajja muwabuzi. Ensonga kefaanana etya nga nkyamu Muzata ng'agga nti ekyo kikyamu, ekituufu kye kino. Naye olwaleero tugenda kuziika irimu. Tugenda kuziika irimu. Bamashekhe kibeere ekyokulabirako ekirungi gye muli. Mu nneeyisa, mu mazima, mu bwesigwa, mu kutya Katonda. Naye tufiiriddwa nnyo Sheikh Muzata. Muzata abadde omwetoowaze. Muzata nga tomumanyi bumanya nenga bw'omanya Muzata ye musajja atasangika. Obwetoowaze Muzata abadde ayunga Oluganda. Muzata abadde ayagala abawalimu. Ng'olaba musajja wattu alwana nnyo abawalimu babeere mu mbeera ennungi, mu kubawabula, mu kubasomesa, semina ez'enjawulo. Muzata abadde kyakulabirako kirungi. Muzata alese omukullo. Kankubira omulanga eri bamashekhe mwenna gye muli, kino kibawe ekyokulabirako. Muzata omukullo gwalese kijja kumusanyusa gy'ali ne maaso ga Allah senga omukullo ogwo munaagutuukiriza ne mugenda mu maaso era ne mugutwala mu maaso. Jjajjaffe Embuga sebo ssentebe wa hayatul kibari al ulama ne bammemba ba hayatul kibari al ulama tubakakasa Sheikh Muzata wakomye, tujja kwongera amaanyi mangi mu kuweereza obusiraamu insha Allah. Naye mutusabire oyo Allah yatutte Muzata ajja kututeerawo era balinga Muzata mu kuweereza eddiini ya Allah n'okugitaasa. Allahu Akbar. Muzata abadde musaale mu kutaasa eddiini ya Allah.
nga tasaagira ng'era takkiriza oyo yenna asaagira ku ddiini ya Allah ogizanyisa n'ogityobola olw'obulungi obwo omuzaata bw'abadde akola ayi Allah bufuule ennunuzi emuyingize jjana. Allah tukusiimye ntukwebaza gw'otuwatuwa muzaata ate n'omuwa omwoyo gukola obusiraamu mu kubuzimba n'okugenda mu maaso era gw'osazeewo n'omutwala musaasire muzaata ne famire yo gigumye. Tufunye essimu okuva mu mawanga ag'enjawulo mu Amerika, Canada, Bungereza, South Africa ne mu bitundu by'eggwanga nga wonna basabira muzaata obulungi. Muzaata abadde wa mugaso eri umma eno. Katusabe Allah asaasire muzaata. Bamemba b'olukiiko aba management ne executive kino Mungu kyatugeredde tukisiimye. Nye tuli bamativu nti Allah ajja tukwatirako in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Tusaba Katonda muzaata kaburi yagifuule ekifo mu bifo by'omujjana aleme gifuula kinnyambinnya by'omuliro ku minzaani ennungi ey'emirimu gye omusiime omusobozese okwanukula ebibuzo bya kaburi kubanga bika ekirungi Sheekh Muzaata ku topiki eyo abadde abbinkira n'agenda wala nnyo ng'asomesa kaburi obuzito bwayo obuzibu bwayo obukambwe bwayo. Ayi Allah bumufuulire rawda min riyadil janna. Allahumma ighfir lahu warhamhu waskinhu fil janna. Allahumma adkhilhu jannat. Allahumma ghassilhu bil ma'i wal tharji wal bard wa nakkihi min al khataaya wad dhunub kama yunakka thawb al abyad min ad danas. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله. Okay, yes, abalungi abatulaba tetugenda kubanga tusukkawo wabula nga njagala kutwala omukisa guno okusaasira abako ab'eŋŋanda n'ab'emikwano aba famire y'omugenzi Sheikh Nuh Bate Muzaata. Njagala okusaasira obusiraamu ndi honestly speaking obusiraamu bubadde n'okusomozebwa kwa maanyi nnyo
emyaka mingi ebbanga ddene naye nga ono yekka yabadde asobola okuvaayo okwogera ku nsonga eziruma obusiraamu ne zigguka. Abasigadde tulina okwekkiriranya, abamu tutya, abamu twesuulirayo gwa naggamba, abamu tulina n'embeera eya saagalanya tebirako. Ono yekka yabadde asobola okuvaayo okwogerera eddiini y'obusiraamu talinamu kwekkiriranya kwonna nga talinamu kwerumamu wadde, naye ng'ensonga agyogera nga bwebadde. Obusiraamu okusomozebwa kw'amaanyi nnyo baganda bange kwe twolekedde. Uganda yolekedde okusomozebwa kw'amaanyi nnyo. Islam across the whole world. Ibrahim Mukasa gemanya gange sigenda kubanga nsukkawo wabula nga nkutegeeza nti embeera eno kati tuwolekera kigwogwa ku lw'ebbombo nga wakava ematugaawo wagenda okubanga aziikibwa. Nga tuwunzika lasiri njala kwebaza abatuteekamu ssente aba AXA Tech Solutions, nebaze n'aba Sozo Property Consultants UG, nebaze ne Sun Cargo Shipping Company, Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Tony Senabulya ne ttiimu yonna n'abatulabira e Uganda ne Bunaayira emitala w'amayanja. Kitalo nnyo ddala, mubeere bulungi mweraba. Mu busobozi bwe anafuye basitudde musitule wuuyo anafuyiziddwa okufa era kati mumusabire yajja na la ilaha illa Allah kyekyokka kyasobola okuddayo nakyo. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا يباقي إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. Gracias.